oli bulungi zia mami abadde mpola mukama amukuuma abeera on and off naye twebaza mukama olw'obulamu bwamuwadde era ali bulungiko. Emyaka tubadde tulowooza nti giyegenderedde tosobadde okulinnya ku stage kati okusanyusa ku bantu. Kugambye abantu bwe tebagana kunta kati no waliwo wano omugagga omuto mumulabye omwana sente ozimoloza nziraba simanyi bwe bazinzikiddeko security simanyiyo beri ggulugulu naye tusanyuse nnyo olw'okuba nti abantu bonna bazze. Bwe twogera ku industry ennaku zino yayingiramu politics era eri bweti ng'ovuddeyo neeyo okulonda kwa Uma oli mu Uma mwetuli ffena ng'abayimbi naye waliwo ate abali ku komiti gye bali bannaffe gye bali naye tetwakulabako ng'ozze kujjayo mpapula oba kwesimbawo ate nga imwe abantu be twandibadde tutaddeko eriiso nti mwe ababadde mu industry bank nedda bannaffe gye bali bajja tukiikirira bannaffe bwe bali ku lwaffe. olowooza we weetaaga okutereeza mu Uma nga ggwe Uma yo ebaddewo sofa naye ndowooza kati efunye management tufunye bannaffe benalabya bagenda okulonda kati nga basaha osanga bayinza ate okuleeta kati emyaka ng'egyammwe ne mutegeera nti kakati Uma yeegamba ki naye ng'ebaddewo era ebaddewo for many years era ekyaliwo obululu mujja bulabiraawo kansoke nkwere ku ssente nkongedde esente z'omugagga zampale temuzimalawo mu kintu kino naye tubaagala nnyo bambi mwebale kubeerawo bannamawulire mwebale kubeerangawo buli lwe tubeera ne musobola okuba nga mutwogerako eri abantu. Industry nga wembadde nkugambye nti eyingiddemu politics ensonga eno ogyogerako politics obiraba mukwano siina kyenyeezako entertainment abali mu politics mwebali naffe abaliwo wetuli naye nga kyonna kyekiri ffe abayimbi wetuli tulina okubeera wate mu bitiibwa. akanyiriro obadde osurvivingu twakumanyira ku site akanyiriro abawagizi bange bampadde sente nyingi bazimpadde nakati bazimpadde ziri wano naye n'endala waliwo we ziri omugagga omuto mbaddeesa abatuneko mu kamera mwebaza officially omugagga omulabye ono omukulu aze ku lwaroni naffe fena abayimbi essebo mbadde nsaba obuzibu ku bantu yogereko ne bulinnya lyaffe. Amannya gange bampita Bex nze kuwagira ku Roni nensangako mami waffe mami Betty Mpologoma mpulidde essanyu lingi tukulabe wali nga omukwata omuyembedemu n'akayimba bigidde kabigidde ati n'akayimba ng'olina emyaka nkuli bebi emyaka gyali ageyina 5 tugamba banaye mami Mpologoma ayagala kwefunira akajuju agambye mami ono mutabani akigwanidde kuba munnange tukuze tubeegomba nga tubawa ekitiibwa ate nga tukoppa ku bo nimbaze n'ekitiibwa kino industry engeri gyagiyisaamu kuba ali inspired by many ataniize bangi nnyo okubeera kikyali boba okubeera kikyali essaawa zino so otaba ye kumwegomba mba simanyi lwaki bamami batukuliza batubuulira empisa ennyimba woziwulira zikakkanya abafumbo abatabangufu nabaddawo ate so I respect that from her and nawe mulabye I was too much excited so that nobo oyina mmeka oba oyina ozimuwa kuba kigwanidde because zoosi zenyingi ku ye naye ate mami tweyanziza nnyo ensonga eno kuba nti abavubuka ng'omuvubuka ono Bex amugagga muto nange newonyeza nnyo ate nno abagagga bangi nnyo naye nga tebagaba ono mwana muto omulaba naye kubanga alina omutima kubanga buli muyimbi yena ayimbye ku stage amuwadde sente anti taba na change nze sirabye ku change bizike byereere kituufu kimugwanidde batulera tugenda basasula ki sente zibamala tolina kyogenda kusasula wadde kutya ya sente kuye kutuusa wawooli luvannyuma lwa Katonda okuyisizamu so muwa respect sente tezimumala wabula bano bamaama balina bingi nnyo
kyeninza okumusaba mami simanyi nakumanya kuba bo kugenda mu maaso nakutongera kutubuulirira nakutuwa kituufu nakututeekawa wetulina okubeera nga ffe abaana abato kiki mami tuli bangi nnyo abakwegomba bangi si basajja si mukazi naye tuli bangi tweyanza era buli kimu tusiima mami nze mpulidde this is my first time okumulabako sijja kulimba sinawe anti mwana muto tayingira mu bidongo sente munanga azikoze akyali bebi tebakkirizibwa kuyigira mu bintu bino lwaki tokomawo n'okuba abantu omumanyi omwana wuuno muto alina mulekasente naye olaba omwana ono omuto nange kenyininyini okumwebaza kumwebazizza ngenda kusooka muteekeko mu vidiyo yange mbeere naye yes sigamba nti oba kuteeka mu ssente asoozekamu ng'ayagadde but essanyu lyafunye kambe naye mu vidiyo mbereka nange mulabako bannange mpulira essanyu manyi am so speechless maneja wange waali wano musajja sesanga mwagala nnyo ne mpulira essanyu okubeera nga nkyuzingiddwa am so really so happy simanyi nakumanya kuba abasinga bapromisinga ebintu ne nedda ssebo oluyimba olwo next week baluyita ndi kulunya naluyimba ne Dr. T mwenanga abakadde mwakomyewo kati ote omwana ono ate kitagira kijanjawaza nnyo ate omulabalaba sikiini tayina mutawaana alikiriya nnyo akayimba nga kuyimbira akapera switi ndi kulunya kati omulungi taata asazeewo nkuze kulunya okamule mu buli kimu ekitagenda bulungi omubiri ogusaanuse omulungi switi bakulabirira bubize nawe tombandisa mwana atuyagala mwana omutabani naye kikulu nawe oyongereza munyo oyagala ki ama maneja amanyaga otubuulire ate ekirala kyagenda kukola Betty Mpologoma agenda muwaayo vidiyo naye agenda ogimusasulira vidiyo gyemugenda okubeeramu naye agenda ogisasula ate agenda kikola Betty Mpologoma yekka buli muyimbi ayimba obungi agenda kimukolera buli amwagala noonyesa essanga kuteekamu essente vidiyo zemwakolanga edda zaali muzikwasa ssimu ate kasa maneja ayogera nziramu maneja vidiyo lugenda gikolera vidiyo tugenda gikola vidiyo ya sente meka gyemugenda omukolera vidiyo nja kusooka mbawe budget kubanga vidiyo zisandikira mu bukadde 5 miliyoni 3 2 kati anyinza omugamba ate onanga nkwadde 10 ne bwanaga gikolera mu Amerika ffe wetuli bakimutusumba basajja si bukyetwogedde kituufu tetulina buzibu n'ekyo omanyi okubeera ng'oli muvubuka tekitegeeza bwonga okubeera nga buvubuka yigako ppa ate manya bw'obeera omuvubuka lowooza ng'omuntu omukulu obeera n'emyaka 2 lowooza ng'ow'emyaka 4 ogenda okutuuka nga already targets wazifuna so I'm a businessman and I own a big business in town Ivory Plaza the dealers iPhone Samsung boxes and UK used phones big branch there are 3 branches now kati ndi musajja mukozi associating anyo n'abantu abakozi oluzungu oluwulidde ensonga eyo kuba bagenda kukolera oluzungu bannange ebyenjogera byampeddeko ate mbirina essanyu lyokka kubanga ate nze mbadde manyi nti ngenda kubeera ne management ate bagenda kiteekamu ensimbi mukama atukumye mu covid tukyaliwo abaana batwebaza